yongerayo bongeze erina we basiino yongerayo لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا هؤلاء الصالحين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واتم نزله وسع مدخله اللهم اغفر الماء والبرد كيف القرار والارزاق ما يتقبل بيوم الدرس الفاتحه إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mutabaniwo era tiimu eno ekulembeddwa Shekhana Ssesimba agenda kwogera ku lwa Mufti zekenyini nsitukiddemu eriko Secretary for Religious Affairs Sheikh Murshid Luwemba eriko ba Regional Assistants ababiri owa Kampala azze n'owa East Buganda eriko former Director wa Sharia ne basajja bo ku district Uganda weruweru wamu n'abasiraamu abagundiivu nga Seeka Kasangaki akutudde maaso yawa kuli maaso ne chairman w'Electoral Commission ya Uganda Muslim Council naye wuyo atuuse okujja okubeerawo ku lulwo. Ffe tukkiriza ng'Abayisiraamu nti embeera yonna ebeerawo tulina Secretary for Administration agirugasa, embeera yonna ebeerawo n'okusalawo. Tukkiriza nti kuli nafsi dhaikatul maut, buli kintu kyonna ekirina entunnunsi kyakomba kufa. So twebuulira mu kaseera kano nga tulina omukuffe ng'atuvuddeko tukakozesa ne twebuulirira ng'Abayisiraamu ate era netukikakasiza ddala nti buli mbeera yonna egwawo alhamdulillahi rabbil alamin.
kuba kusalawo kwa Allah tusaba Allah akugumye ate ne muganda waffe abeere nga mubajjana mweje emirimu emirungi gyakoze mweje gimusobyeko tusaba Allah abeere musobola ebyamusobako ng'omuntu kigenda kwogera biwanvu ku lw'embeera gye tulimu njagadde butereevu mpite mukadde waffe Sheikh Anas Ssesimba balina obubaka bwe batutisse obwawamu nze nja bukutuusaako naye kansabe mukadde waffe Sheikh Anas Ssesimba mu linnya lya Mufti atuuse message ye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Honorable Secretary General wa Uganda Muslim Council, ba regional causes, abakulu abavudde ku kitebe kikulu ky'obusiraamu ayo babanjudde wano mwenna sijja kubaddamu taata waffe ssebo Haji Nadduli mukwano gwange muganda wange monna omuntu w'e Nakasoga kyeva nga ntono omuntu wa Nakasoga teri kibeera Nakasoga ewange okuva wano mayiro 200 n'atabaawo. Yensonga nange olwawulidde kaakati nzize okudduukirira akabi akutuuseeko. Njagala okutuusa okukubagiza gy'oli bakuviira ddala eri omukulembeze waffe w'ekitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Sabane Ramadhani Mubajje gw'otali naye wano olwaleero naye insha Allah ojja kumulaba. Mirimo gy'ogimanyi. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira kikwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde
nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Niwe oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.